Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano kasuubire nti ate muli bulungi muje baleko gye mukola buli omu ate gy'okikubira. Ntumirako abaana mwenna abali mu biyumba mu nsi ez'enjawulo, nentumirako nno ne bannyinaffe abo abakikubirira nammwe mu nsi ez'enjawulo. Kasita banga omanyi nti oli ku kyeyo mukwano gange nkutumiddeko nnyo, webalegumira mbeera yonna ey'obutiti ey'omusaana nkugambye webala ate kuba munnaye nga wasalawo okujja te okunoonyeza munnaye ekigulira magala eddiba. Webale kubeera mwami mukozi, webale kubeera ante mukyala mukozi. Olunaku olwaleero nzize okwanukula ebibuuzo byammwe bye mubadde nga mumbuuza mu inbox. Ekisookera ddala nga kya musaala ku nsonga zineno ze tubateekeza contract wadde nga tezinnaba kuggwa, naye nja kuba nkuwa munnanga updates zonna kyekiriwo kikyeboogeddeko basazeewo ki ate munnange byonna ojja kuba nga ate oyongera okukwemanya. Just kwekomera ku channel eno eya Shifa the Hustler, gompeera ne kusaba obe ng'osubscribinga ate omukadde nkwebaza nnyo olw'ekyo kyokola. Gwasharinga okola kyamaanyi, alayikinga nawe akomentinga ate munnange gwosinga. Abantu abasinga ekintu kye mbadde mwogerako ekya musaala nga mumbooza nti nga wasangibwa nga wajja ku kyeyo oba ng'oli mu bana abali mu system nga etteeka lino eno, oba nga contract tennabakukanyizibwako nga mumbuuza omusaala ogwo bakkiriza okugwongeza, naffe baba bagenda kutwongeza. Mukwano gwange anseri nti nno nedda, olw'ensonga nti gwe watambulira ku contract eri ebaddewo nti wasayininga emitwalo 9 era ng'amateeka ago gonna gagenda kuba tegakuvunaanyizibwako. Okuleka etteeka lino omuwala buli yeeyogeddeko nti ery'omutolosi eryo ddyo essaawa eno ne we liyita gwe wenna ali wabweru ne bakwata liba likwatako. Naye nga ku nsonga y'omusaala kadama wange, kadama munnange, omukadde munnange, bwe baba tebagenda kukwongeza ssente, etteeka ly'okwongeza ssente liba ligenda kutandika ne bannaffe bano abatannaba kugenda mu system kubanga bagoba ku bintu byabwe eby'okujja ku kyeyo. Kati omulala nambuuza wembeera maliriza contract yange ne nsaba mukama wange oba ye nansaba okumwongerayo ebbanga nti nga bongeza ogwo omusaala asobola okumpa ssente ezo eza contract empya. Nenkugamba mukwano gange nti era nedda, okulekanga oteeseza ne bosi wo nga lulire we tubadde tukikola nti waba omazeko contract bosi nga akyayagala omukolere, omugamba ssente z'oyagala ne mukikkirizikanyako era n'osigala nga okola. N'omulala nambuuza nti ate wemba nzize e Uganda naye nga ngenda kudda mu nnyumba yeeyo emu, mba ngenda kutambulira ku contract ki? Engeri gy'okyabeera nti oliwa employer wo eyakujja e Uganda ku contract yaffe eri enkadde, okuleka ng'ozeeyo ku office n'ogamba bogerezeganyeko ne bosi wo kasita oba ng'obadde ovudde mu ggwanga lya Saudi Arabia nga temukkiriziganyizaako ku bya musaala, oba ng'omusaala gwakuwadde togusiimye, osobola okuddayoko ku ofiisi yo bo ne boogera naye. Kuba emabegako tukimanyi nti ku contract enkadde gye tubaddeko nti omwana wamalirizaako contract yesooka y'emyaka 2 bosi ng'ayagala amukolere nti amateeka ga ofiisi gaba gamugamba yongeze omukozi oyo emitwalo 2 ng'ogenda funa akakadde kamu mu emitwalo 10. Kitegeera mukwano gwange, mukama waba nga abadde mulungi era nga kuwa ezo ssente komawo okole, ate munaye gwe nawe akyaliwo oli nga bakuyisa bulungi. Mukwano kola kuba kati ebintu bayidawe kati si byangu, naye nga woba okyalina kyansi nkukubiriza obeere nga ate mukwano gwange okola. Okutwaliza wamu ndowooza ekibuuzo ekya ssente ekya salary kyekyabadde kisinze okukwata akati nga
Fena tuli confused naye nakugambye nti amawulire gonna mba nago mu bujjuvu era buli kyombuuzizaako kyonna nfuba nnyo okulaba nga ntambula mu bantu ab'enjawulo naddala abo abaleeta abaana okukuba ebyeyo abalina amakampanies e Uganda nga gali mu mateeka nfuba okulaba nga njogerako nabo nenkuwa information entuufu. Kyoyagala okuba nga ate omanya kiteeke mu comment section, nja kuba ate mukwano gwange nga nkuddamu. Naye nga tusabe nnyo twongezebwe omusaala ate era amateeka ge bagenda okukkiriziganyako galeme kubeera nga ate gatunyigiriza oba kubeera nga ate gatulemesa okujokora mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kuba tukimanyi bulungi nti Saudi Arabia ly'eggwanga ly'obadde ojjamu nga totaddeemu ensimbi nnyingi nga mufuna mpola nawe atayina osobola okwetitenkanya mu butuufu nojja nga ate onoonya ekigulira amagala eddiba. So tukipinga okubeera nga tusaba batugondezeemu naddala kwera etteeka lye baleese n'etteeka eddala nti omwana wamalako emyezi 3 nayagala okyusa ennyumba nti tebamukkiriza wabula atikkibwa obutikkibwa ngadda Uganda. Ekyo nakyo ate tukisabirire kibe nga kivaawo omwana asobole okukyusa ennyumba kuba etteeka lino mu butuufu we libeerawo Kadama aba agenda kunyigirizibwa nnyo. Omuwala bw'aba ayina chance nnyingi ezikutulugunya olw'ensonga nti oba weetaaga ssente agamba kamukozese kino nakino ate oba ayagala ssente talina walala wagenda kudda okuleka nga adda Uganda. So tube nga twesabira ate etteeka eryo liddeyo emabega nga gye libadde kuba lwali tubadde tukyusa ennyumba nga Kadama abeera ne chance ekyusa ennyumba emirundi 3 miramba. So tusabe nnyo ebigenda okuba nga bivaayo bibe nga ate naffe munnange bituwa essanyu nga tebitunyigiriza ate tusabe n'omuwalabu abiteeke mu nkola kuba ne contract enkadde ndowooza mubadde mugiraba ng'omuwalabu ye atunuulira nnyo kya musaala nga kyatambulirako ng'ebirala byonna ku contract nga tayagala kumanya. So tusabe nnyo nti endagaano eddako babeere ng'ebiri mu contract bagenda kubeera nga ate babigoberera. Nkwagala nnyo nkwagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nenga majjukiza essomero baliyita Big Rich Junior School Ensangi. Essomero baliyita Big Rich Junior School Ensangi gy'ogenda okutwala omwana wo gwe babuwa ssente za school fees osirike ebisigadde bibalekere Big Rich Junior School Ensangi. Basomesa Oluswayiri, basomesa co-curricular activities omuli okufumba, okutunga, kompyuta n'okulunda. Basomesa eddiini mu baana ogambe nti basomesa bayisambisa amagulu 2. Basomesa secular ne theology. Basosowaza nnyo eddiini mu baana nti okutya Mukama amagezi mwe gasooka Big Rich Junior School Ensangi. Okuwandiisa abaana kugenda maaso wali eri ku ssomero okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ku ssaawa 11 ez'akawungeezi buli lunaku. Genda ku Big Rich Junior School Ensangi omwana wo gy'abeera asomera okuviira ddala ku dekeya nursery primary P7 weeri bulungi nnyo abaana batulira ddala bulungi nnyo P7 wali ku Big Rich Junior School Ensangi. Gupande gunene obeera ogulaba ogukulaga nti yambukawo ku Big Rich Junior School Ensangi. Ebiseera by'omwana eby'omumaaso bibeere nga bitangaavu ddala nnyo wali eri ku Big Rich Junior School Ensangi mu tawuni awo wennyini. Kakati nno okumanya ebisingawo mwana wa taata ogenda kubeera ng'okuba ku 0 ogenda kubeera ng'oyita ku 071 yita ku 070 64912 eri 070 64912 eri 070 64912 ne 0753 74922 0753 ye Big Rich Junior School Ensangi. Dream, breathe, achieve together.